Kale, happy birthday eri buli muntu nenenena gwe bazadde mu bino ebiseera era nga njagala okugamba muno blessings follow you. Happy birthday mwana muwala amanyiddwa nga Shasha Brighton ngo naye yajaganyiza amazaalibwa ge guno omwaka era nga alina emyaka 29 bweddu egy'obukulu. Thank you so much for being part of Celeb Jazz. Happy birthday eri ani omulala awo gwe nalabyeko, but anyways sigenda bigenda munyo naye nga baka abasajja banyuma Prima Kadeshi nkutumiddeko nnyo ne Mr. Hen Mr. Nkoko obojogoddo omukazi w'abendi nodda ne mukati n'okunakuna. So kyakabinya ekyo kyokola era yongera okubanga olimbaka abasajja naye banaakuviira mu kintu kyonna ojja kuba ogenda okitegedde mbuno ekinanansi naawe kisobola okukuluma nobeera nga ate tokyasobola nakukola. Omusajja abo bakigoza abo tebatera kubeera bangu naye nga envuddeyo njagala kutuusa kamawulire ga mwana muwala amanyiddwa nga Anne Kansime. Ono yazadde omwana era ng'ono omwana munnange mwana mulenzi era nga yamuzadde mu mukulu amanyiddwa nga Skylanta ng'ono ye wannannyini wa bandi emanyiddwa nga Pulse UG era nga bayimba nnyo ennyimba eza reggae. Kyovula muno omukazi omuvubuka oyo ayina ebiki ayina enviiri. Omuvubuka ono nonno bamutuumye Selassia Ataho. Selassia Ataho. Selassia kigambo kya Jamaica kitegeeza big up upon yourself oba kiringa nga ogamba la hail Selassia, hail the king okitegedde wanga ahiringa omuntu ng'agamba muno otenderezebwe. Ataho kigambo kya Lukiga simanyi kye kitegeeza siri mu Kiga naye nga ekigambo kiri Ataho. Ataho toteekawo awo kyekitegeeza nze yevuunuulidde oba goli mu Kiga nga kyekitegeeza nga nkivuunudde bubi naawe gw'omanyi naye kivuunule mu lulimi lw'osinga okumanya. Naye nga munnange ono yamuzaala ku lunaku ekiro ekyakeesi olunaku olw'omukaaga era yagenda ku Instagram ye n'ateekayo blessings pon Ja, thanks Ja. Omwana muntu muzadde bamuyita Selassia. Let me introduce you to Selassia Ataho. Munnange neneebuuza naye kati Ojok awulira atya? Bw'obanga gwe Ojok weeteeke mbigere by'Ojok wandibadde owulira otya nga ye gwe Ojok ng'omwana we yandibadde ye Selassia Ojok naye nga kati bamutuumye Ataho Selassia Ataho nentegeera muno naye bannange ene time naawo muka musajja basobola omutwala ne bamulya nga beekuba ensigo osegedde bulungi nnyo. So munnange ge gamuli egenjagala okutusako naye nga munnange wadde newakubadde Anne Kansime yatuvugamu speed awo. First of all yakola baby shower nga wabulayo ennaku nnyazaale yakola baby yatuliviringira olubuto pregnancy reveal wiiki ewedde nenjibatuusaako n'akola n'eshow ku live ku YouTube ye neŋŋamba tuba tuli awo n'akola baby shower ku Lwokuna ne tugamba naye abantu abamuli okumpi omanyi by the way abantu abasinga badde mwogerako Shiba saagala musinikireko nnyo binnyo byammwe temumwogerako nnyo because buli muntu waatera okubeera kumpi n'abawasa kyekivaamu n'awasa. Kati Shiba ennaku zino abadde ajja abeera nnyo ku birthday baby shower z'abantu kitegeeza naye essaawa yonna asobola okuba nga akola ki nga azaala mukitegedde bunnyo. So Shiba lajja upon yourself mukwano gwange the beautiful Queen Kama yafulumiza akayimba kapya bakayita oba Fireboy ne Sam DJ yes ne Rema yafulumiza akayimba bakayita loko naye omusajja Eddie Kenzo yafulumiza mega hit of album emanyiddwa nga Made in Africa akayimba bakayita Weekend Man Eddie Kenzo ne Simo lajja upon yourself. That is a mega tune egenda bakuba temulambadde mugamba sango kati eno bagiyita Weekend mbi nnyo balenoza gusige mawulire. Mwana muwala amanyiddwa nga Anne Kansime lajja upon yourself kyakabi nnyo kyewakoze okubanga oterayo ebifaananyi by'olubuto ebya baby shower ate sawa yemu noterayo ebifaananyi by'omwana ng'omaze omuzaala. Ekyenjawulo ekiriwo bakaserebwa ennaku zino bazaala abaana nozala ngenda zaalayo omwana mubakolera Instagram pages ne mubateekayo. Kati nagenza okulaba ng'omwana wa Selassia Ataho bamukoledde Instagram page nagenza olaba ng'ali mu 2K followers neŋŋamba kati mumufollowinga omwana tannayogera kati bagendako abateekayo ebifaananyi byekiki nzijukira ne Zali yakikolako nenzijukira Vika naye ayagala kikolako egamba ne mubiri awo muzanyisa abaana bano taking off social media bakule nga bambi bali mu private life yaabwe nga beeyagalireyo naye nga ensonga bwezityo bwe ziri eza Anne Kansime. Want to congratulate you once again the beautiful Anne Kansime omukiga yennyini from Kabale omukyalo eno y'omu ku abasinga following mu Uganda era nga ku YouTube ye kati ali mu 1,600,000 subscribers era nga addibwako Eddie Kenzo n'abalala na Masaka Kids n'abalala nange wendi awo. So mugere okusubscribinga ku channel eno. But thank you so much for watching. My name is One the King himself. Alaja upon yourself munamwe nabirawo nga mulaba kate kambalage ebifaananyi by'omwana wa Anne Kansime bawe Skylanta ne Ojok mutegere muno anytime now muka musajja asobola okunyumira ne muli afene nga yemwe kuba ensigo.